Tukwebaza okuba ng'okyekumiddeko Bukedde TV 1 tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tukiguddewo ne bayinginiya abali bakolera ewa Kisekka abeegattira mu kibiina kya United Engineers and Traders Association e Makerere ekikoni bavuddeyo ne bawanjagalira gavumenti okubafunira ekifo we basobola okukolera basobole okukuuma obukugu bwabwe. Omusasi waffe naye abaddeyo katubirabe. Bayinginiya bagamba nti bazze bagobaganyizibwa mu bitundu bingi we bakolera nga basooka bukasa ne babagoba ne badda ewa Kisekka ate nayo ne babagobayo ne badda mu bifo ebirala oluvannyuma nayo babalumbyeyo ne badda e Makerere nga kati gye bakolera wadde nga nayo bagamba nti beeraliikirivu nti wayinza okubaayo omugagga abeeyimbamu n'abagobaganya. Yagadde batutunula nnyo ku bigambo by'okuba nti batukwateko tufune ekifo ekyaffe ekya permanenti tusobole okuba nga bakatwala ssente tusobole okuba nga batwala ssente batubuulire nti kusasula mu bbanga bwe riti. Moses Sebiranda ssentebe w'ekibiina mwe beegattira ekya United Engineers and Traders Association agamba nti wadde gavumenti emanyi bayinginiya naye tebangayo kutereeza mulimu guno ekintu kye bagamba nti kitadde omulimu gwabwe mu matega. Technology aje fitulirede okubeera laboratory zammwe laabu tunako obuyambi wa gavumenti netuyamba netuwola ku ssente netufuna ekifo permanent tuba tulina bwe tutuula. Aisha Byamugisha kansala w'Ebukasa ategeeza nti gavumenti esaanye okuvaayo mu bwangu eyambe ku bayinginiya bano kubanga kaweefube gw'eriko yakulaba ng'abaana b'eggwanga babangulwa mu bya science ekituukira ddala ku mulimu gw'abayinginiya bano be bagobaganya buli lukya. Gavumenti ng'asaba olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'obulungi bw'Abannayuganda bali wano kubanga wano more than 150 ababeera wano every day. Nti tubakwatireko bafune ekifo bafune ettaka weewaawo nti mu ggwanika wayinza kuba tewaliyo ssente simanyi naye bafune ettaka oba ku looni basobole okuba nga basobola kuzisasula kuli kavaringa mpola mpola nga be basasula. Henry Kasomoko yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.